Abaana kye bakoze girlfriend wa Abamakasi ku social media ne bagamba yo girlfriend we tamusaana ffe no mu Uganda tetulya muke ne bambi akaana mukabutushemize ne bananga bannayuganda olumumwe wumuzeeko naye ng'ate Abamakasi akugamba tagenda kumubaako tagenda kuba ku kituufu cause naye abiraba ate nga ne girlfriend we bambi abadde asoma ebintu ebyo era byenjagala okuba nga mbalagawo mu maaso naye nga mukwana welcome to my channel. This is Patricia's Latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and follow. Tell sharing, tap the notification bell or ring of notifications. Don't take it back in the channel. Girlfriend wa Abamakasi bana abadde comparing nnyo wasomu Kampala omwana oyo wa boy naye alina girlfriend wa teyamuproposing ne bagamba nedda nsono simusiimye wa Abamakasi nsiimye oli gwe twagala ate ng'ono ye omubiri gwe tebagwagadde mbusumanga omuwala mutono nyo bannange yapoteza body ate nga w'olaba videos ne zitambula ye Abamakasi akontinuinga kupostinga girlfriend we ku platform ye ddala ku TikTok amuteekayo nnyo nabeera nga amuwaana era waliwo ne wano yagambidde bannange girlfriend wange temumuyisiza bulungi era akamutwaleko mu shopping kavidiyo ago n'akalaga nga akutte ne batambula bonna ne bagenda ne balya we bavudde mu kulya anagenda nabeera nga mukulirayo ku bintu so kitegeeza byonna bye mwogera ne byemupostinga Abamakasi abiraba mukitegeera ekintu ekyo. Alright, fuck it, I'm driving, but we finna make a series. This is part 1 of making it up to my girlfriend because y'all niggas keep pissing her the so she says she wants to go to Hawaii. So Hawaii will go. Panda Express. I'm gonna grab some food real quick, then go shop. Food drops for me, so you can get the. Naye ng'ate bo tebafuddeyo naye ng'ate ensonga enkulu ennyo abaana bagenze ne bavaayo ne senga namulabye nga bagamba nti girlfriend wa Abamakasi ono alina OnlyFans like alinawo omutimbagano gwaliko platform gyaliko nga alaga obwerere bwe bundi eyo opostinga n'olaga oba notunza abantu ebifaananyi nga toli mu ngoyo banga oli bwerere mbwebyo byakola. Abamakasi ye bannange nabaddeawo important information netuuka mu inbox yange nga muka mwana waffe ngamba mukyala wa Abamakasi ate mulowooza talina OnlyFans akaana kayina ekigambo mulaba nti bagamba mbuno Pinky aina ekisoddodo guli gusoddodo naye maama obukyalo obutono buba n'agasoddodo omusoddodo gutyo omugugu guli wali ne ngamba maama Masake anoonyeeko omwana ono amubuulire how to do it kati Abamakasi agenda gamba who said enga Abamakasi mwana wange watuleetedde omuka mwana n'abalala ne bagamba gona kadayinga embiri nti embiri ziri colored ate waliwo bagenze maaso ne bagamba nti omwana oyo Abamakasi alabika tagenda kubanga agwa wala nnyo ku taata we like the apple doesn't fall far away from his tree kati ne Abamakasi balabanga steps zatandise otwala ziringa nga za taata we Chameleone because ndowooza mujjukira omukyala gwe yasooka obaddeetinga oba muyita Dolotya nti oyo alinga kati kyekimu ne taata we obudde buno nti agenda kumala beere n'oyo omuwala amala amuveeko ebintu bwe bityo bitambula ne bagamba neneeyisa yennyini omwana yamalayo taata we engeri gye yeeyisaamu biki ebyo byonna engeri gy'ayogeramu byonna alinga taata we ne bagamba no naye mujja muwuliramu maaso eyo naye ng'ate bo balaga tebatidde kozi nina nange ka vidiyo ke nalabye ng'ali ne girlfriend we ne maama we kitegeeza girlfriend we ali official. I would say official girlfriend, not like officially nti bali mu relationship, they are married or what. But even the mom knows about the girl, so simanyi nti kye muba mugenda kwogerawo, simanyi kye muba mugenda kuteekawo, but they are happy. Ate bali bonna, ate akyamupostinga, ate ng'ovanga okubanga it's the boy posting, tebatera kola bintu ebyo, but this time round, Abamakasi akulaga ayagala girlfriend, and that's really good, yeah, that's really good okubeera nga mupostinga, so kyonna kyekiri nze sikirinaako buzibu
waba amwagala because once you allow ba social media in-laws abaana ba social media batandika oyingira mu relationship yo nawe nokikkiriza ng'omanya yeegenze naye abamakas akulaga tagenda kubanga akivaako, akulaga agenda sigala ng'ali ne girlfriend we agamba biraba alaga biraba era agamba comments zammwe ezinyiza girlfriend wange, so I'm going to do this for her webityo. So he's not shaken, guys. Ekyo kyo mukimanye. Naye nga sigenda kubanga nsookawo, just make sure that you subscribe, like and share, tap the notification bell obeere ng'ofuna notifications buli wentekayo ekipya kwena channel. Thank you so much for watching. Bye bye.